Minisita w'obusuubuzi n'amakolero Amelia Ann Kyambadde asabye bannamakolero n'abasuubuzi abanene okuwandiisa bizinensi zaabwe n'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa kwa musigansimbi ekya Uganda Investment Authority kibayambe nabo okusobola okuyambibwa ku gavumenti addala singa babeera balemereddwa okufaanaganako ne bamusigansimbi abava ebweru w'eggwanga. Bino Amelia abyogeredde mu disitulikiti ya Mulu ku kyalo Atiyak bw'abadde agenze okulambula ekyuma kya sukaali ekizimbibwa Amina Hes Mogeng nga gavumenti yamuwadde ebiwumbi 64 okumuyambako okumaliriza. Gavumenti yataddemu nkaagamubona n'ekitundu naye okusinziira ku kye tusanze eri ku kyuma tulaba nti essente ziringa ezivuddeyo. Kino kiddidde Amina okutandika okuzimba ekyuma kya sukaali wabula n'alemererwa okumaliriza wano kwe kusaba omukono gwa gavumenti okumukwatizaako. The things which is on the ground should talk more than me. Thank you very much. Kyambadde abadde n'ababaka abakiikirira ebitundu by'omumambuka okulinda mu NADP Nobert Mao ng'ono eyazuula ettaka okuzimba okkolero lino Bernard Atiku Odongo n'abalala saako abakulu okuva mu banka ez'enjawulo mu ggwanga. Amina n'ababaka basoose kulambula kkolero Minisita Kyambadde n'alaba omulimu ogwakoma era oluvannyuma ne bamulambuza ennimiro z'ebikajjo nga bamulaga n'abakozi be bakozesa. Oluvannyuma lw'okulambula ennimiro obwaguuga Minisita Kyambadde atubulidde lwaki gavumenti yasalawo okuyambako omukyalo ono. Kubanga balaba nga mulimu nga abantu b'ekitundu bajja kulaba, balaba ng'ensi ejja kulaba, balaba nti obutale obwa Sudan ne Kenya bwonna obutwetoolodde bujja kuganyulwamu. Bw'abuuziddwa ku tteeka lya sukaali eri mu paalamenti annyonnyodde bw'ati. Kigambiro ekyali mu paalamenti weewaawo mulimu ebintu ebimu bye tutannaba kukwatagana bulungi naye addala kino ekyokukola kanso ate n'ekya radius naye nga tujja kutegeeragana mangu n'abalala. Ate bw'abuuziddwa ku kya gavumenti okuva yeyambe ku bannayuganda abagezezaako okutandiikawo amakolero ne gabalema nakyakizemu bw'ati. Munnayuganda yenna ayagala okuyambibwako oba okuweebwa ssente oba okuyambibwako mu produce yeewandise mu Uganda Investment Authority afune incentives. People who have supported me, I am saying first, I'm very, very happy that everybody is here today. Ne Nobert Mao nga yazuula ettaka Amina kwazimba ekyuma aliko byannyonnyodde. One thing I've learned in life is that you will have very little stress and you'll be very happy in life if you do things and you don't care who gets the credit. Ekyuma kino kisuubirwa okuggwa omwaka ogujja era nga kisuubirwa okutunda sukaali mu bukiikakkono n'amawanga agatuliraanye okugeza South Sudan, Congo n'amalala. Procopious Lumu yakusakidde Bukedde TV.